kiba kirungi n'oba n'oyo atalinalina ng'era omweyagalira buli kalungi okamuwa songa naye mulyera kufaako owange mweyagalira oli ku Tawira TV ne radio. Breakfast in bed. I wake up in the morning. She make up breakfast in bed. She love me. She make up breakfast in bed. Abawuliriza baffe abalungi saako n'abalabi baffe ab'oku Tawira Radio and TV oli ku program Katwecce ng'olina Omulongo Babirye Tracy Aliyah era nga olunaku olwaleero nyongera obbajjukiza nti nkyaziza omwami abangi gwe mumanyi nga Lexus Kalema abasinga obungi mubadde mumanyidde mu bintu ebyenjawulo nga naffe tumumanyi mu bintu ebyenjawulo naye nga tenga ye agenda kuba yeeyongera okutunnyonnyola ebintu ebimukwatako ye nga y'omuntu agenda batwa brief or more explanations about more things like music, business era nga mwenna mugenda bba mumuwuliriza era nga buli kimu mukitegeera bulungi nnyo. Kakati kansooke muwa omukisa okutwanjulira amannya g'amalungi. Ssebo yeggwanya amannya go? Amannya gange nze Kalema Charles abasinga mumanyi nga Lexus Kalema ndi musajja muyimbi producer ate era businessman. Ndowooza mukiwulidde bulungi amannya go amalungi Kalema musajja muyimbi producer ate era nga businessman. Abangi mubadde temumanyi na kumanya nti mwali muno muyinza okulowooza oba tumulumbye Uganda. Nedda, tumulumbye wano ku Kyeyo we tuli ffe abasinga we tusinzidde era nga alimu. Okay, kati nga sinnaba nze sijja kubanjula ogwejja kubannyonnyola. Ekibuuzo kye mbadde njagala osooka okubuuza ssebo, wajoyininga ddi Ekyeyo oba wajja ddi sayizi eno mu Buwalabu? Ebuwalabu najja 2016 mu January. 2016 mu January. Nga wajja dda? Najja dda kubanga nze nali nnina okkeera okubeera nga nzija kuba bye nali neetaaga ebimu bye nali sobodde kutuukiriza Uganda nali nnina obituukiriza wano. Kaakati wajja 2016 kuba kati nze nganze Aliyah nali nkumanyi mu Uganda mba music production biki like wava ku kino osalawo n'oleka Uganda n'obireka n'ogamba kangende mpambanire ku Kyeyo ate nga basinga obungi tukimanyi nti wano ku Kyeyo music aba muzibu nnyo okukwasaganya n'obireka n'ogamba kangende mpambanire ku Kyeyo. Kisooka nti okuva e Uganda nali omulimu gwange yali production okusinga ne music nga mulimu naye nabbibwa studio zange 2 bamenyanga ne batwala ebyoma n'enzirawo n'ennyimirira ogwasembayo ne babitwala nempuliranga kwegamba wadde Uganda kinyuma nempuliranga kintami nengamba no let me go wantu awalala ndabe nga nsobola okutuukiriza ate ebimu ku ebyo bye nali njagala mu bulamu. Kati ekitegeeza main point eyakujja mu Uganda, you move from Uganda to UAE kubba bintu byonna like n'ogamba kanjiveemu Uganda. Nedda kwali kuddamu kwegambako kuddamu kustandinga waawo abantu abamu bayinza obutakitegeera naye nga abantu bangi baproducer bangi oluusi banyigirizibwa naye kati nga nze oba waliwo eyali nga ayagala okunkomya simanyi just nazukkanga ku makya nosanga studio nkalu ate ng'olina okuddamu okustrugglinga okukola ebimu ebirala then ogwasembayo neŋŋamba no kati nali sifunanga kirowoozo kujja eno awo nafunira ekirowoozo neŋŋamba kanzija eno. Akakati ekibuuzo kyembadde njagala okubuuza oli producer right? Twadde twagala otunnyonnyoleko kuba nze nnyinza obba mbimanyi naye nga tewaliwo batabimanyi onyonyoleko ku balabi baffe nnyimba kize wali oproduce nze mu Uganda nga mbutuufu luwulikana nga no nze nali producinga omuyimbi bw'ati nze namukolera kino eno. Nze naproducinga sandizogedde kubanga nnyingi nandyogedde ku ezo ze saproducinga. At least yogera za producinga ngazo nga 3 ezawulikike nnyo. Ezawulike nnyo
nja kusooka nange oluyimba baluyita kibeera fair. Kimanyi kibeera fair bwemba sisobola kutandikira ku balala. Then mulimu Eddie Kenzo olwa Stamina, then mulimu Jamal Waswa Kangende bangi. Omusajja gwe tulina w'amaanyi muwulidde mulimu Eddie Kenzo ngoma nnene kansubire kyo mukiwulidde. Ekitegeeza nti kwegamba sigamba mbu byali biganye nedda ng'era waŋŋambye baakubba n'owulira nga mutuufu akangende nsooka at least nfune stand empya. Nze mu bulamu bwange siremererwangako tebigaana naye oba olina okubeera ne way forward nogamba kangendeko wano kankole kino kaneyongereko kino. Evans nyina engombe egamba nti I'm never satisfied. Bw'obeera satisfied oba okonye kitegeeza ekyo kyolina kyogenda okubeera nga kyolina. Okay. Kati kakati ekyembadde njagala okubuuza kati okikola otya okubeera wano ku kyeyo no balancinga music ate no balancinga n'okukola kubanga munaye abaana bangi bali wano balina ebitone bingi n'ekintu ekyo kyabalimu balancinga nti emirimu gitekinga over nabeera nga takyasobola kukola ki ku balancinga music ekivaamu ng'ekitone kifa mpola. Kwegamba mu bulamu ne bw'oba nga toli muyimbi obanga olina ekirala ky'okola gwe yingini gwe olina okusalawo kyolina. Najja wano ng'emirimu gyenkola sifuna kuwummula nyinyuka naye ng'okwandibadde okuwummula kwebaka then enkya nenzirayo nga sina na day off nensalawo nga nze neŋŋamba nedda kakati kino nkikoze ebbanga bwe kiba nga tekisobola kunzikiriza kukola byange kansooke nkikole kiwummuze era nenfuna omulimu omulala ogw'omulimu. Osooka olindemu kati ne kati omulimu gwali like tegukusoboseza ku balancinga music n'oguleka? Nali wano najja mu kampani nga tuvuga taxi tutambuza abasaabaze kyatuyamba okumanya location za wano okumanya obulamu bwa wano bwe butambula cultures za wano kubanga ensi yonna gy'ogendamu bw'oba tutegedde cultures n'otatamanya neeyisa y'abantu obeera tosobola kumalako. Okay, kakati tugenda kutandikirawo ng'ofunye omulimu omulala. Abalabi baffe abalungi ku Taylor Radio and TV oli ku program Katwecce nyongera okubajjukiza nti waliyo convention y'Abannayuganda mu Dubai egenda kubeera ng'etandika okuva nga 29 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3. So obeera oli eyo ng'olina ekitone kyo oyagala kukyolesa oli eyo oyagala you have a business oyagala kugyolesa eri abantu abalala ng'oyagala ku meeting aba business partners ab'enjawulo genda wefunye akakisa kosobola okukola ki osobola okubeera nga at least ofunamu business ideas tomanya munnange Mungu ayinza okuyambirawo omukisa gwe nogubeera nga gweggulirawo. Then nga 3 ku convention y'Abannayuganda yennyini Miss Uganda agenda kubeera nga abeerayo mu Dubai woba owulira nga oyagala okumumitingako wekubyeko naye akafaananyi waliwo abantu bangi nga tebabulabi ku internet nga tofuna budde kuba meetinga in person ojja kuba ofuna omukisa okukola kyo okubeera nga omumeetinga. Then nakalako enjagala okuyisaawo omupiira gw'Abannayuganda guli ku Armed Forces every Friday gubeerayo liigi zaabwe zaatandika. So obeera leero ng'oli board omanyi ku kyeyo kuno tubeera nnyo n'obulamu nti obeera obuli fixed olina ebiro bizibu bingi olowooza nnyo just funa basi 44 esobola okutwalayo ku Armed Forces obeere ng'oweerabira omupiira. Uganda Cranes Abu Dhabi be bategese leagues ezo babeera nga bazannya like bavaasinga kansuba ekyo mukitegera bulungi. So no woba oli ate ng'olina taxi eba ekwanguyira woba olina motoka awo kuba kuyisa buyisi mazzi mu kisero. Kakati kanneeyongera okubuuza ssebo tukomye nga ofunye omulimu omulala guli ogusuddewo tegukusoboseza ku balansinga kati guno gwe wafuna bitambula bityo oba gw'oliko kati? Omulimu gwe nafuna si mubi kubanga kumpi nze embanga eyeekozesa neesalirawo neŋŋamba nti kati ng'olwaleero mbadde nnyina okukola naye music kati yali first priority. Nafuna first priority nafuna omulimu ogwo nsobola okufuna day off nsobola okusalawo nti leero kankole oba enkya sijja kusobola kukola. Kwegamba gwe yeesalirawo? Nsinze neesalirawo naye nga music kati yansalirawo. Ndi serious about music this time. Nasalawo neŋŋamba nti betukolera tutera okukola ebirooto by'abantu. Mulinga yaloota n'aganze kankole business yange eno be bantu betukolera era oba okolera musala naye ate bw'obeera nga ekikyo kitutte maaso kyekiba kisinga mu bulamu.
Okay, kati ekibuuzo kyakyenjagala okubeera nga nzirira ekisembayo abaana bali wano bangi balina ebitone byabwe kuyimba kuba kati bulimu in music oba amagezi ki kuba kati goredo ina ne studio yiyi kati awo kijja bachanguwa oba amagezi ki osobola okubuyisa ono ogamba nti olimba wetu ne buti biri webiti ne webiti n'obayitiramu nga ng'olinga ayisaawo akalangoko. Abaana babeere serious, sina kyengenda bagamba babeere serious, ekintu bakiraba weekiri sound bagenda kubeera nga baziwulira obudde mbulina ate kati nakwataganako nyina muganda wange bamuyita producer Bright naye muganda wange okuva mu seemwe mu Africa sound engineer kati twakwasaganya nze nendeeta ekye Uganda ye naleeta ekyeri ewaabwe na knowledge gyalina kati wetukigatta kivaamu ddala ekyamaanyi ekintu kivaamu ekyamaanyi kyemmanyi waliwo abaliyo bagamba obaleka baseera gosobola banyinyonyola nti tuteesa ekituufu era tuseera naye era kiba kyetuseera kiba kijja mu nsawo zaabwe kubanga bw'okola ekintu ekiri cheap era wending up ng'oli cheap so naye nga tebatya kubanga tuli bantu twogera kakati location twali twagala obanyonyoleko ku location kuba kiba kisingako nga gwe nannyini at least onyinyonyodde nti easiest we mulina kujjawe muti wekityo location studio eno erimu Khalifa City mwe tuli best okumpi ne Khalifa Market olw'ensonga ekyateesa eno nti tewali noise ne po parking akamotoka ko tujja kusanga nga bakataddeko fine wakiwe ekityo environment nungi ate era nga ne ba professionals we bali kansubira mu kitegedde bulungi kakati abawuliza bafa bakutwala Radio TV ku program Katwecce omwami wuuno mumuwulidde bulungi annyonnyodde buli kimu abasinga ku mwembaddeyo temumanyi nti alina wana abali ku nnyindo muli eyo mutulidde ebitone so tofiirwa mu kiso ogwo kubanga ojja beera eyo ng'otuyana okola naye gwe ky'obamanya weebaka nga tomanyi bwanca oba okitegeera mu bulamu buno twatuuka ekiseera nga we are living for today wadde nga ne future ebawo naye there is no one knows the future tubeerawo just kukola because we have to work but olina okutunuulira ne talent omwami Lexus Kalema gemanya getumanyira genja okukozesa kansubire muwulidde bulungi kakati sibo tubadde twagala otumira ku bantu at least bowulira nga omwami Lexus Kalema si Lexus Kalema okay Lexus Kalema bonna ngenda batumira bonna family yange bembeera nabo mukyala wange mikwano gyange mwena ne bafaani bange temutya essaawa yonna ekintu kigenda kwabika ndowooza ekintu mukiraba bulungi wano eno muyinza obbeera omanyi mujerega muyinza obbeerayo ne mugamba buli omu asobola okukikola naye munnange quality matters bw'oyinza ogenda for quantity you get the bad thing naye ojja for quality era you get quality temwerabire okusubscribinga ku Instagram kwesa Babirye Tracy Aliyah, TikTok, Facebook page, Facebook account, then YouTube Babirye Tracy Aliyah. Program ejabbe eteekebwa ku social media handles zaffe zonna netawela radio and TV temwerabira okulayikinga. Kakati olina ekintu kyonna kyewandiyagadde okugamba ku bantu okubabuulyako ekintu kyonna kye balina okuexpectinga anytime from now kyobafumbira kyonna? Anytime from now abantu basumusuubire nti nina album gye ndi mu kutegeka eriko ennyimba nnyingi eriko styles zonna era for now waliwo video egenda okufuluma oluyimba baluyita terya musinga shooting yawedde launching jenizo premiering anytime from now kati tubadde tusaba ogenda tusampolingako ku at least ku luyimba but before you sample us that song badde nsaba abalabi baffe oba abawuliriza baffe obabuulireko social media handles zo z'okozesa. Bw'ogenda ku Facebook just teekamu Lexus Kalema ojja kubeera nga onfuna then ku YouTube channel Lexus Kalema era osobola okunfuna please musubscribinge mpagire content yonna ngenda kubeera nga nteekayo
Yeah. Akitegeeza social media handles ebbiri zayogedde akwesa Lexus Kalema tewali linnya likyuka, right? Yeah, mugenda mu subscribing mulai tewali kyekikujjako kugenda ku social media handle ya muntu n'olaba video n'oleka obulesi, just tapping akalike oba subscribing ekintu kyangu nnyo. Yeah, mpozi abaneetaaze osobola okunfuna ku simu 05 68 68 57 82 05 6868 5782. Aho tujja kuba twogera. Ansubire mukitegedde bulungi kakati katusabe katusaba sampling emuko kulimba ragambye olugendo okufuluma just within a little time. Lexus Kalema Wini mukegwe koko ngoma Chiba chirunji nova noyo Alina Elomwe ya kalila Bolika lunjo kamua Songa na ye Mutela kufako Sowange mwe ya kalila Ela chinani Tesini mwa ulia Kamonya unya Teria musina Omolo jalingo no kuleko Sekunikira Teria musina Isoku Bagambe kumumoleke Ono kujakala Teria musina Miruga watu kume Batuli chimu Tunabane mirembe Awatali kumana Akayimba mukawulidde bulungi, kayimba kamaanyi, saagala nakongerako because akayimba kansoke muwemu asampolingemu katini naye n'eddoboozi lye omanyi muli eyo mugamba si ddoboozi lye kamuwemu asampolingemu katini. Kiba kirungi n'oba n'oyo atalinalina ng'era omweyagalira buli kalungi kamuwa songa naye mulyera kufaako owange mweyagalira oli kutawira TV ne radio. Mwebale kubeera nga mutuwagira mubeere kutawira TV and radio temujjaawo. Nze Lexus Kalema. Tweyanzeke. Mweraba.